mu onogituwa mu bwino nga Ibrahimu yagirimu bonobeera nga bwino tomuyina tukugamba senguka misana ng'ensi ekyalaba ojere dini Allah y'obuki ey'obusiramu nga londa bakutuuka mu kwejjusa se katuzeemu aya yaffe badde nkyavuddeyo katono okulaga Ibrahimu nga yali musajja musiramu kikulu Allah agambye nti huwa ye Allah sammakum yatwetuumira ku ffeffenna almuslimina okubeera abasiramu min qablu lubereberye kitegeeza olubereberye kishaara mu bitabo ebyasooka kubanga tewali kitabo kya Allah kyonna ekyakka ku nabbi yenna nga musajja Allah gwe nabbi teri nabbi atali musiramu ekyokubiri tewali kitabo Allah kiyassa ku bannabbi nga kyali tekikola batukujeri dunia ina kugamba konkubye bannabbi bonna baali basiramu bonna baali basiramu era buyina amwagala tumuyina tewaliyo nabbi mu Kristo tewaliyo nabbi yenna tobukulisa kitegeeza kukiriza mu Kristo kati Kristo wajjojjuzi bannabbi bandibadde bamukkiririzaamu batya ate nga teyaliiwo va ku bino ebyakandolindo lisimanyi mbuye isimanyi de alufa simanyadi isimanyi wati omega ndi alufa benona byakuseeka byakutulimba gwe sobola okubeerawo oluberebere jjajjawo nobeerawo jjajjawo before nga jjajjawo azaalibwa ate yegwe omu nobanga nakati okyaliwo ne jjajjawo n'omusinga obukulu kakati seeko oli ayinza okugamba nti bannabbi bangi kubanga waliwo n'abakyaliwo ku mulembe guno abo abaliwo babulimba seeka nabbi yafunikira mu bwannabbi ye nabbi Muhammadin huwa khatamal anbiya wal mursalin nabbi Muhammad yafunika kale kitegeeza nti tuba tulina okuteekako statement nti bannabbi ba Katonda bannabbi abatuufu barakallahu fiikum bano abaliwo bayayeseeka olwete bano bannabbi kakande basamwiru oba banga batuufu batuwa amannya gaabwe nga baaga recordinga mu bitabo byabwe nga ddala bannabbi babatuma bwe baba tebalina be bamu ku bannabbi ab'obulimba kuba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu Qur'ani mwali ne mu Bible akola ki mwali namwe mwali tugenda mu maaso Allah agambye nti huwa ye Allah sammakum yatutuma okubeera abasiraamu min qablu ddala ne bannaffe abali eyo banaatulaga nga Katonda abaga mubeere bakatuliki oba mu Zabuli mubeere bakulisitaayo akulisitaayo kitegeeza Christianity kye kitebe abakulisitaayo beba abagoberezi ba Yesu Kristo kubanga gobagoberera ye Kristo ekyo teba dini seeka kati ffe tuli basajja basiraamu kategerekese tuli ku lunaku nabbi tuyinza okweyita ba Muhammadiya olwokuba tugoberera nabbi wabula tugoberera nabbi Muhammadi nga nabbi waffe naye ate nga eddiini yaffe tuli basiraamu kitegeeza bwe babeera nga nabo bagobera Kristo bayino tuwaate eddiini mwe bagoberera Kristo nga ffe bwe tuli abasajja abasiraamu nga tugoberera nabbi ani seka bintu byangu binanga mmere ya muwogo kubaako enku kubaako endagala kubaako esaaniiko kubaako n'emmere yennyini bintu si byakulimba bantu kubanga kiri Kristo Christianity kiba kitebe abakkiriza mu Kristo bayina okutulaga eddiini kati naffe Kristo tumukkiriza naye ate tulina eddiini ey'obusiraamu Allah bw'agamba nti yatutuuma okubeera abasiraamu olubereberye okuva mu bitabo ebyasooka okuva mu bannabbi abaasooka sekanzikiriza ngendeko ko mu aya emu eri mu Surati Maida essula eba ya 5 aya 4 ku nsonga yennyini gye tuliko Allah agamba atya auzubillahi minash shaitani rajim Allah ayogera ebigambo bino Allah agamba inna anzalna at-taurat era mazima datwasa at-taurat lwaki ndese aya eyo kubanga njuliza ngambye nti ebitabo byonna okuva olubereberye byalinga bisiramula bantu ne bannabbi bonna abaasooka obusiramu bwaliwo kati Allah agamba nti inna era mazima ddala ffe wagamba nti ffe kitegeeza nti banjira abayeewa kiki abayeewa nago musomo mulamba si gwe gwaleero abayeewa kitiibwa era bwe wabanga oli atasitegeddewo nawo nja kwanjuluzawo Allah ali omu si bangi wabula abayeewa kitiibwa twassa Tawuraati fiha mu Tawuraati omwo huda nga mulimu obulungamu wa nuuru era nga Tawuraati etangaaza okumanya Tawuraati yali erungamya era nga Tawuraati etangaaza yensonga lwaki yahkum biha baagiramusanga ku yo annabiyuna bannabbi abangi atali omu lilladhina asiramu minalladhina hadu eri abo abeewangayo okujemulukuka oba eri abo abeewangayo okusiramuka minalladhina hadu mwaba abayudaaya
obuyuda kitegeeza ggwanga, lyahudu kitegeeza ggwanga, so sinzikiriza liri lyali ggwanga naye nga basiraamu nawakubadde nga mwalimu n'abaagaana okusiramu era nga bwe kibeera. Yes, n'olwekyo Tawulaati yalinga ng'esiramula baki. Lwaki nkireese nayogedde ne ŋŋamba nti obusiraamu Allah tuma okubeera abasiraamu olubereberye okuva mu bitabo ebyasooka era olubereberye okuva bannabbi abaasooka. Nabbi twamulaze dda Ibulayimu nga Allah amwogerako nti ma kaana Ibulayimu yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal mushrikin. Bwe tuleetayo ku nabbi omulala bajaga nti balina nabbi omu yekka, Nabbi Musa alayhi salaatu wassalaam. Allah agamba nti watilu nga tunabagenda ku Nabbi Musa waliwo Nabbi Nuuhu omu ku baasooka. Allah agamba nti watilu alayhim nab'a Nuuh surati Yunus ya 10. Osokeseza ku Ibulayimu awedde. Oyo n'otulaga nti musiraamu. Kati ogenze ku Nuuhu. Yunus ya 10 essura aya 71. Allah agamba nti watilu alayhim nab'a Nuuh. Allah agamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti basomereko okwo sebo baali bamujerega Abu Jahali mu Makka. Kati nga fewora abasiraamu tulina abatujeregera abatukakamya abatutyobola batulengeza ne Nabbi Muhammad baali bamulengeza kano kalanga eri omukozi wa ddawa yenna okubeera nga bakujereze omukowoze yenna okubeera nga bakujereze okubeera nga bakukakkanyiza okubeera nga bakutyobodde okubeera nga bakulengeza tekikumala mu maanyi. Genda maaso n'okukola ki kubanga bino byennyini ebyatuuka ku abantu tebaagala mazima ebyatuuka ku bannabbi naawe oteekeddwa okubifuna. Challenges zonna oteekeddwa okubeera ng'ozifunako. Tojja kuyita wangu oteekeddwa n'okuyita mu mbeera ey'obuzibu naye oteekeddwa okuguma kuba yatuuka ne ku baani ne ku bannabbi. Allah agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Abu Jahali mu Makka bamujerega n'abagamba nti basomereko okwo ku kyafayo kya Nabbi munno Nuuhu. Ne Nuuhu bane Qur'ani kya bbeeyi. Qur'ani etubulira esebe ebyaliwo okuba Nabbi betalabako naye awo netuyungawo. Ne Nuuhu yajeregebwa, ne Nuuhu yakkakkanyizibwa, ne Nuuhu yatyoboolwa oba yalengejjezebwa naye mubeera bwetyo. Nuuhu yakomaawo. Nuuhu n'atuuka n'okubeera nga abagambeera nga mukalubidde okubeerawo kwange gye muli okubabulira amateeka ga Allah. Nze eri Allah gye neesigamidde munoonye kye mwagala okunkola mukinkole. Tugamba abakozi baddawa abasajja b'enjiri abakowooze temuggwamu maanyi tebabatiisatiisa mugende mu maaso nga mukola ddawa musiramule abantu. Nuuhu amaliriza agamba nze sibannawo kubeera nga mbasaba mpeera wabula gwensuubira okumpa empeera ali ye Allah. Nuuhu n'amaliriza agamba nti wa umiritu nalagirwa nze Nuuhu an okubeera akuuna mu abo minal muslimina mbasiraamu. Nuuhu yali musajja muki? Yali musajja musiraamu. Oyo wakubiri. Katulabe ku Nabbi Musa Yunus ya 10:84 Allah agamba nti watilu alayhim au mazeewo. Waqala Musa n'agamba Nabbi Musa yandoza yankutebukwaseka kuba bulwenjira gye njijukira. N'agamba Nabbi Musa ya qaumi abange mu abantu b'okumulebe gwange inkana kabula alaykum maqami. In kuntum amantum billahi mbera nga makkiriza Allah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina. Bwe mbera nga ddala mwakkiriza Allah fa alayhi tawakkalu mwesigamire kale eri Allah gwe muba mwesigamira bamalire ensonga zammwe si kujja kusaala nga ate n'ogenda munda gwo sigenda kusiiba nga ate n'ogenda wakakande sigenda gira nga ate n'ogenda wa bujingo oyina kubeera musiraamu nga toyina birala byokola ki byoliko. Ekigambo in kuntum Nuuhu ddala teyali musiraamu oba Musa teyali musiraamu baali basiraamu wabula bwe mubeeranga ddala ekigambo in kuntum kitegeeza fiilu maadhi istimraaru kikola continuation. Bwe mubeeranga ddala mwavadde nga muli basiraamu kale eri Allah mumwesigamira amalire ki ensonga zammwe. Bwe mubeeranga ddala mwavadde nga muli baki nga muli basiraamu. Oyo Musa teyali musiraamu. Nsembyayo omu ngende ne aya yaffe kuba budde buleka butandise okutambula tutudde dakika zanga 3 tumalize inshallah. Obudde seeka muyina engeri gye buddukamu. Obudde budduka. Ye. Nsembyayo Firauna njagendako ne kubayigirizwa ne Nabbi Isa ono. Ate seeka bonaabo maliriza okutulaga bannabbi bano okusiramu. Inshallah ta'ala. Ate ogenda kutulaga omuntu singa abeera kunzikiriza endala nga si busiraamu alina buzibu ki? Weesirikire budde bwe bunaatusalako inshallah. Mu mbeera bwetyo bwe tugenda ku Firauna alayhi la'ana yono yali mujozi yali muwakanyi w'amaanyi ate si wakakati wabula mubakola ki mubajema munjogera ennaku zino lyayinza okugamba yali wa mampaati. Yali wa mampaati nnyo
Allah amutogerako namutugamba mu surati Yunus mwennyini aya ya 89 Allah agamba Abdullah ibn Shaitan Allah ganti wajawazna bi bani Israila al-bahr era twaleeta obwangu oba twayanguyiriza eri abaana ba Isiraili mu kiseera mu time oba mu period nga bagenda okubeera nga basala ennyanja oba nga basomoka ennyanja mu kubeera nga basomoka ennyanja Firawuna ali agenda kubattira ku nnyanja olw'ensaaluwa n'obutabaagaliza kyava kuki oluvannyuma lw'okubeera nga Nabbi Musa alayhi salaatu wassalamu yagenda ewa Firawuna n'ebyamagero omwali omuggo n'omwali omukono guno gwali gutemagana ng'era nga gutangaala nga gwaka nga gumyansa nga n'amulaga ebyamagero Firawuna n'abigaana buga nti aseetegese tutegeke competition endala kunako olumanyikiddwa mu kiseera ekimanyikiddwa mu budde obumanyikiddwa abantu bakuŋŋaane ng'ensi yonna eraba tukole competition nja kuwangula time neetuuka ne bakola competition era Musa n'awangulaani ebiseera ebisinga seeko omuntu abeera ku mazima awangula so n'ow'obulimba asigala wa buki asigala wa bulimba mazima gajja muswatira omuntu buli lwabeera ku mazima ebiseera ebisinga awangula nnyo okujjawo nga teekkiza mazima gakola naye bw'abanga ayina munywevu ate nga okutukuza Allah nga niye entukuvu ku Allah amala n'amuwanguza bw'atyo Firawuna Musa n'amukola ki kati nasigala nga ayina ennugu n'agamba kangende mbattire ku ki kati awo Allah watugamba twayanguyiriza abakkiriza abaana ba Isiraili mu kiseera nga Firawo n'atandika wembeera Firawo n'ataddewo embeera y'okubatta abasalako emimwa abasalako emikono abasalako amaaso abajjako buli kimu uyu afuuse koni pozi koni yaba afuuse Firawuna kuba Firawuna yasookawo kati Allah n'ataasaani Allah ganti hatta okutuusa idha adrakahu al-gharaq bwe kwatuuka okusanawo kwa Firawuna kubanga wali bagiya ne aduwa yali nsaala na kubatuusaako bulabe okutuusa lwatuuka okusanawo kwani ekino kyaffe tujja kiraba inshallah nga kiri khaswa kyeyawulidde kubudde tetulina Firawuna agenda okulaba Allah asooka n'asomesa bali abaana ba Isiraili naye Allah kyewuunyisa Sheikh Allah alina ebyamagero Musa n'akuba omuggo ku nnyanja awatali lukalu Allah n'aleetawo ekkubo era bali bagamba nti otukusikiriza Musa naawe olima n'abaga nti amugumikizemu Allah sayahadina ajja kubeera nga atulungamiza gye tukola ki bw'atyo Allah n'abalungamiza waliwo abawakanya kyava agamba man answari ila Allah ni ahizo okunta seri Allah qala al hawariyun
bamuddamu abayigirizwa be oba abagoberezi be nahanu mazima ddala ffe answarullah tujja kutaasa eryani bamugamba nti amanna billah tukkiriza Allah washihadu kakasa washihadu julira bi anna muslimu ffe tuli baki ffe tuli basiraamu n'olwekyo nga bigamba Yesu yennyini Isa n'abagozi bonna baali baki bali basiraamu katumaleyo aya yaffe Allah agambye nti huwa ye Allah samakum yatutumira ddala kuffe almuslim olaba ekigambo kiki nagambye tetwetuma bwe tuli basiraamu Allah yennyini atuma okubeera abasiraamu so siffe kwetuma baki siffe kwetuma siffe tetwetumawo okubeera basiraamu Allah atuma kubeera basiraamu abantu bonna balina kubeera basiraamu kubanga ekigambo Allah yatutuma ffenna abantu n'amajjini kubeera baki kubeera basiraamu Allah agamba nti wa fi hadha n'olwaleero kubanga min qablu tukyala bitabe byasooka ne bannabbi abaasooka wa fi hadha n'olwaleero ku muleme gwa nabbi Muhammadi ne ku umma ye era tulina kubeera baki basiraamu ne mu Qur'ani eno kuba ekigambo wa fi hadha kikyalo eri nabbi Muhammadi ekigambo wa fi hadha kikyalo bakiraza bakitegeeza nabbi Muhammadi ne Qur'ani gye bamusaako era tulina kubeera baki basiraamu liyakuna rasulan shahidan alaykum yensonga lwaki yali omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam entalo zonna ziyalwana nga si yalumbi wabula nga balumbye mulumbe yali ayagala busiraamu bubeere nga busaasana mu nsi yonna nga mujulizi ku nsonga y'obusiraamu era mu surata al-Imran ya 3:95 Allah agamba nti qul sadaqa Allahu bagambe go Muhammad nti yayogera mazima ddala Allah fattabi okubeera nga ogoberera go Muhammad millata abikum Ibrahim enkola ya tata wa mwani Ibrahim Nabi Muhammad naye ali ku order ya Allah tugoberera Ibrahim kubanga Ibrahim yamiru w'obusiraamu tubuuze ekibuuzo bana bagante era ya Abrahamu era Abrahamu jjajja wabakkiriza era bamwagala nnyo era tumuliko nnyo lwaki tebakola bye yali akola kubanga Ibrahimu yali mukkiriza nga musiraamu bo bakoma mutwalako kyabukkiriza nga si basiraamu kitegeeza balimba buki bulimba ali eyo yenna atuwuliriza nga tonnaba kubeera ng'osiramuka ng'owooza kimu era Abulahamu jjajja wabakkiriza era Abulahamu musajja wa Katonda nnyo era Abulahamu muntu mukkiriza nnyo nga tonnaba kubeera ng'ojoyininga eddiini ya Abulahamu ey'obusiraamu tugamba nti by'oliko oli ku bulimba Abulahamu tomukkirizanga nako wabula olimba buki kubanga Abulahamu yali musajja musiraamu awo wenyini seeka wetulaga ombuulire atali musiraamu ono ayina buzibu ki era ki ekimwolekedde singa abanga awangadde obulamu bwe nga si musiraamu naye kansooke empiseewo buno obutono ennyo then tugende mu maaso tubagamba nno mwenna abalabi baffe abadda wa TV nti waliwo puroguramu ey'okugenda e Karamoja puroguramu eyo yakutandika nga ekisibo kitandise ekya Ramadan Ramadan kati tuli mu Rajabu yatandise then kati tulinawo omwezi ogwa Shaban Ramadan tubeere nga tumugendamu so tubagamba nti ayina Quran zosobola okuba nti otuwa ayina engoye zosobola okuba nti otuwa nga naye engoye ezo naawe olabira ddala nti zezisaana okuba nti zigabibwa omuntu nga munaku kugamba oziwe Allah nga nungi tukugamba obeere ng'oyanguwako obeere ng'ozimuwa tugamba nti ne iftar tujja kuba nti tusiibulula abantu Karamoja n'olwekyo mu mbeera eyo twetaaga omuceere twetaaga kawunga tugende tubatwalira abantu b'e Karamoja baagala nnyo ebyokulya kubanga bo tebalina byakulya mu mbeera bwe zityo n'olwekyo alina kyagamba ku nsonga eyo ojja kuba nti okuba ku simu eno wammanga obanga olina kyosindikako kweyo essimu kubanga programu eyo Karamoja egenda maaso ojja kuba nti okuba ku ssimu eno 070 571298 weeri wansi awo ku screen ojja kuba nti ogiraba ku side eyo ekirala ye Oron Recruitment Services bakugamba nti batwala abaana e Saudi Arabia abaana ab'obuwala era gwatalina passport bagikolerako basangibwa najja nankumbi ku office zaabwe awo bagambye nti osobola okuba nti nabo obakubirako ku simu zino wammanga 078705247 ne 07532479735 oba sikyo osobola okukubako ye namba ya Dawa TV eri wansi awo ne basobola okuba nti bakwasaganya ne Oron Recruitment Agency
osobola okuba nti ogenda wekolere ku ssente oba oli awo onadde ewammwe wano e Uganda nga gw'omu ku bebagamba ab'omutawaana. Ekyokubiri oba ekinasembayo ku nsonga eyo tubagamba nti olukuŋŋaana lw'enjiri ddaawa weeruli lugenda kubeera wali ku Gaddafi Mosque ku lunaku lujja kuba lwa Sunday ennaku z'omwezi nga 21 omwezi guno gwennyini oba ku lunaku olw'Sunday luno lwennyini lugenda kubeera awo Gaddafi National Mosque we lugenda okubeera. Abo nno abalukutusaako be Islamic Dawa Preachers Association bagambye nti olukuŋŋaana olwo weeruli beera nga weeteekateeka ogendeyo ku Sunday okuyingira kwa bwereere obeere nga tufuna okweyigiriza. Abasumba gye bali ne basheeki bangi waliyo sheeki Muhammad Badru Ndasi waliyo sheeki Twase Gujja ne basheeki ab'enjawulo bangi abajja okubeera ku nsonga eyo. Naam sheeki atali musiraamu ono akoza atya okenkayiseewo kale inshallah atali musiraamu kubanga Allah atugambye kubeera basiraamu bw'abanga tumaze otegeera Nabbi Ibrahim musiraamu Nabbi Musa musiraamu Nabbi Isa musiraamu oba Yesu Nabbi Nuh musiraamu kaakati kabaate ki akolekedde atali n'agamba mu Qur'ani n'agamba nti waman yabtagi ghayra al-islaama diinan oyo yenna alyesanga nga yagunjaawo etali ddiini ya busiraamu ekisookera ddala awalan falan yuqbala minhu eyo kyonna kye yagunjaawo ekitali busiraamu Allah tagenda kukikkiriza. Olwo bw'alimala bannaffe balina eŋŋombe g'amata mukama ng'alina ekisa alitusonyiwa omuntu bw'afa nga si musiraamu ekintu kino ekyobutaba musiraamu kyagenze nakyo erimu ekyo Allah tagenda kikkiriza era agenda kimugobya naye kata kimugobya kitwalewo mu mbeera bwetu olwo alagewa nti mukama alina ekisajja tusonyiwa ani akulimba. Allah agamba nti wahuwa era oyo alibagunjizaawo ekitali busiraamu fil akhirati ku lunaku lw'enkomerero lamina al-khasirina agenda kubeera mu bantu abafaafaganiddwa. Allah n'ayogera muteeke ddala nti waman yalghabu ani yandyegombye an millati Ibrahim okuva ku nkola ya Ibrahim illa man safiha nafsahu okujjako yaba yeegwagwawaziza yava ku ddiini ya Ibrahim yefuula omugwagwa oba zoliga yava ku nkola ya Ibrahimu. Qur'ani bwegamba sife tutyobodde wabula Allah yennyini agenda nti oyo aneesiriwaza okujjako oyo aba yeesiriwaza kubanga oyinza okulekawo eddiini yo yakutonda ayina ogenda mu birala kubanga eddiini yo yakutonda yeriwa yey'obusiraamu. Allah yennyini atumya Ibrahimu okubeera omusiraamu kati gwe bwoganda obusiraamu kitegeeza ogenda kubeera nga okujjako oyo aba yeekoze eki sife tugamba Allah yakola ki nsembyayo ku nsonga eno kandukamu mu surati Hijiri ya 15 aya ya 2 Allah gamba nti rubama yawaddu alladhina kafaru kyaddaaki balyegomba abataasiramuka ku lunaku luli lawu singa kanu twali ku nsi kuno muslimina nga tuli baki nga tekyakola ki nolwekyo abatasiramuka kaakati tugamba nti Ibrahimu muwane kifaanagana banagasima embeera zensiba kisibo kya kalima yaani Bayibuli okugamba mweseza nya 10 bagamba kusiiba njala na nyonta paka kawungeezi gono osiiba yagundi bogo yanolyandizi nofubutuka osimembo osiiba Yesu yasiba ennaku 40 nga ali mu ddungu era nga njala teyamulumako wadde bwe zamala okugwako ennaku 40 nange ninayo akanyiriri ne Matayo mwennyini seega Yesu njala yamuluma seeka Yesu yagamba nti beesiimye abaluma enjala n'ennyonta kubanga abo bali kusibwa ku nnaku ate zibasanze abakuseka akati nga abantu bali mu kusiiba abasiraamu abasiraamu nga basiiba omwezi guno kunatera okuyingira nga bo bali mu kulya buli mmere enjala eribaluma ku lunaku luli n'ekibooko si yo topiki y'olwaliro naye nga olwekyo Sheikh Muzamiru Kyeswa tuli ku mulamwa lwaki tulina kubeera basiraamu nga natera okubeera nga nfundikira mu surati Maida ya 5 aya ey'okusatu Allah agamba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yali ali mu hijjatul wida yakola hijja emu lwaki eyitibwa wida kuba ye yasiibula yakola emu teyakola ki lunaku lwali lwa Arafa mwana tu abaino nga basiibye
abali basiiba abasiiba kuba yarafa bagikola si esibibwa abaliwo abasobola bayita nakubala alikibwako mu mbeera bweto boolyawo naye nga ali mu hijja ekola ki Allah namugamba nti alyawma olwaleero yaisa alladhina kafaru an dinikum baweddemu essubi abadde bawakanya Allah abadde batakkiriza kuba bagenda okulaba sheekhe nga abantu afuwajan balingira obusiraamu bibinya na bibinja bateneza Allah subhanallah walhamdulillah nga bateneza Allah okamala obuki ayo eyo nekola ki kati baweddemu essuubi n'olwekyo totitobaddamu okubatya n'okubeera likirira tyanze Allah n'olwekyo aliyo yerekira abatali basiraamu bakole bajjere obusiraamu tobatya buki tobatya buti Allah namugamba nti alyawma olwaleero akmautu lakum dinakum mbajjuliza kumwe dini yammwe wa atmamtu alaykum ni'mati nembajjuzako ekyengera kyange Allah Sheikh Allah muwadde ekitangala ky'obusiraamu aba mu kyengera kya Allah kyavudaga mu swati Zumaru ya 22 aya 22 swati Zumaru ya 39 afaman sharaha lakum Allah gan afaman sharaha sadrahu lilislam fa huwa ala nuni rabbi oyo na Allah gwaba yanjulize kifuba kyeri obusiraamu abali ku kitangala okuva eryani n'olwekyo Allah tusimidde waraditu lakum lilislam dina nemba simira obusiraamu nga ye dini ebino okubanga mukola ki Allah yatutuma kubeera basiraamu Allah atusimira dini ya buki nga maliza aya erimalize ne aya mumalirize Allah agamba nti liyakuna rasulan shahidan alaykum yensonga ki yali omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ayo nogenda netisera mu hajji yali omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga mujulizi ku busiraamu kubanga Allah mugaye gobero dini ya Ibrahimu yali omusiraamu Allah nagamba nti watakunu shuhada ala nnas nafa basiraamu tuyina kubeera bajulize eri abatali baki tubakoleko ddawa bajje bakole ki bajje basiramuke bajje dini seko musajja oli ayinza okuba nti aveeri n'agamba nti kakati we Muhammadi wabasiraamu fe abatali basiraamu tatukwatako Muhammadi wansi yonna rahmatan lil alamin yajjanga kyakusaasiza ebitonde byonna ye nabbi w'abantu bonna rahmatan ila nnasi kafa yajja yatumibwa eri abantu bonna Isa yatumibwa eri mu Isirairi Musa yatumibwa mu Isirairi Bishwaibu yatumibwa eri Midiani naye ono yatumibwa nsi yonna ate oyo anaddawo etteeka eriri mu Bayibuli anawakanya bannabbi n'aboolamu omwo wakujja muliro omuntu singa owakanyamu nnabbi wadde n'omu ogwogena kujja muki kujja muliro oteekeddwa okkiza bannabbi bonna so si kujjamu omu n'omu ng'afundikira insha Allah n'agamba nti obusiraamu bwa mirimu fetuna okola bataba basiraamu batuwegatteko ku busiraamu naye obusiraamu bwa mirimu si bwaganze golaba nze taata wange Kamadi Mulamba yali haji yakola hijja lunaana nga tosaala nedda ssebo era bw'oba oyingidde obusiraamu era be mutera okulaba nga obusiraamu babuvuddemu bawa tebabusomye obusiraamu oiteekeddwa okuyinga n'obusoma n'obutegeera n'ossa mu nkola bye bugamba Allah afutavudaga nti watasimu bilamu kwa tungo kwa Allah munywevu muyimirize faqimu sala muyimirize bwesolanga mwakasiramu kanga muli basiraamu abatana kuyingira busiraamu gwa busiraamu abuzaliddwa mu otegeti swala oitekeddwa gisala bakikusomesa ngoli myaka 7 muyimirize bwesola muwene zaka fani'mal maula watasimu bilamu kwa tungo kwa Allah munywevu nga bwe busiraamu ye Qur'ani fani'mal maula busiraamu chengira kya mukama wafe Allah wa ni'mal masul busiraamu chengira kya mutasa aye sembayo twagambye nti Allah atuma okubeera abasiraamu olubereberye olubereberye olwo luwaddi mu surati Rum gyensembyayo nayo aya ya 3 sura ya 3 Abdullah ibn Shaitan Allah ganti fa aqimi wajhaka lidini hanifa yolekeze ekyenyi ky'obwongo bwo bwonna eri eddiini entukuvu lwaki ntukuvu tegatta ku Allah n'ekintu ekirala Allah nagamba nti fitratallahi lwaki eza bannaffe zigattako pati ne mwana ne moyo atebo bagatagata asigala ngo sintu kuvulwaki zigatta ku Allah yakutona nakujja mu mazzi huyo kisayisayi huyo kinyamanyama huyo nakwambaza amagumba huyo nakufuwamu omwoyo atego yagalo gatagata simanyi pati line mwana ne moyo atebo bagatagata gogo bagatagata mu mazzi kisayisayi kinyamanyama atego gategate Allah tagattibwako lwaki eza bannaffe si tukuvu kubanga zigatta ku Allah n'ekintu ekirala oyinza n'okubeera ogamba nti anze nzikiriza Katonda ali omu era simugattagattako Katonda kyoyo gwogamba the name of God is Allah erinnya lya Katonda ye Allah bw'oba oyinza okuba nga oli ku Yesu nga gw'otulimako mbu ye Katonda mbw ali omu nze kibagatta nako nedda ssebo si yoyo mubaka Yesu yali mubaka yali nabbi wa Allah bufunze nnyo nga mmaliriza Allah agambye nti lwaki muteekeddwa okwolekeza obwongo bwammwe bwonna eri eddiini entukuvu
fitrata llahi allati fatara nnasa alaiha kubanga eddiini y'obusiraamu eyo obubumbwa bwa Allah allati obubumbwa obwo fatara nnasa alaiha kwe yatondera kwe yakolera kwe yabumbira abantu bonna ku mbwa bw'obusiraamu la tabdila li khalqi Allah takyusangamu ku kutonda kwe yatonda kubeera basiraamu dhalika ad-dinu al-qayyim yeddiini yennenka mukomi yeddiini yemazima yeddiini entuufu walakinna akthara nnasi la yalamuna lwaki seka tukola abantu bajere obusiraamu kubanga abasinga tebakikola ki tebakimanyi kati ffe kuntumu khayira ummati twavaddanga ffe ekibiina ekirungi ffe tulina okubatuusaako ddawa mujeri obuki mujeri obusiraamu nabi sallama nga maliza agamba nti kullu mawludi yalafuna ayir limuswati lirum kullu mawludi yuladu alfitra buli kyonna kyonna ekizaalibwa kigenda okuzaalibwa nga kiŋowa obusiraamu naye fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani hadithi nga bwekola ki n'olwekyo tulina kubeera baki omuntu seka nga katono nnyo nga tumaliriza omuntu bw'abeera omusiraamu kimugasa ki okoola abatali basiraamu kimugasa ki yo okubeera nti kugamba oli bw'abanga si musiraamu ng'ono musiraamu ono omusiraamu kimugasa ki musooka kwa byonna Allah atugambye nti udu ila sabili rabbika bilhikma mugende mukoola abatali basiraamu n'amagezi kyovala tetulina kubavuma tubakoola namaki namagezi kisookera ddala tuba tulwana ku ddeteeka lya Allah lyatugamba kuba libateeka mugende mubakole ki etteeka eddala nti wayudhira alladhina qaalu era kirungi batiisa abo bagamba nti Allah alina omwana ate nga talina mwana fe abasiraamu tetuzaza Allah tulina okutiisa abazaza Allah nti alina omuki ekisembayo tufunamu empeera buli okoola omuntu najja n'ayingira obusiraamu ofunamu ki empeera ofuna bisalama agamba nti omuntu Allah n'amulongamiza omuntu kimugasa ki okubeera omusiraamu okubeera omusiraamu anti agenda funa ejjana firdausi teri agenda kuyingira agenda okujja kunga yali musiraamu Allah agenda kukola muswati Zukhruf yana mu 3 agambe nti ya ibadi abange mu abaddu bange la khawfun alaykum al-yawm temba na kunakuwala konna wadde okuti olwaleero temba na kutya konna wala antum takhzana wadde okunakuwala olwaleero udkhulul janna muyingire ejjana naye nga agenda akisooka gamba nti alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin abo bagenda okoola abaddu bajereka kati nti abasiraamu baddu era ffe tuli baana ani akulimba Allah agenda koola baddu kunakuno kitabange mu abaddu bange abali abakkiza nga basiraamu udkhulul jannata muyingire ejjana antum mu abasiraamu azwajukum ne bakyala bammwe tukubaluna nga bwe mweyagala tukubaluna nga bwe mwesisa tukubaluna nga bwe mukola mutya nolwekyo lwaki omuntu alina kuyingira busiraamu afuniramu wa kufuna jjana firdausi afunamu okufuna ejjana kwakera tugenda kuyingira jjana kujonga abatali basiraamu bo bagamba nti ffe tulina jjana tulina ggulu anti tubakoola bajja eri obusiraamu eri ejjana kuba wabwe teriyo jjana tubakoola bajja waffe ddiini y'obusiraamu ffe tulina ejjana anti ayinza okugamba nti musigale n'ejjana yammwe naffe tubeere n'eggulu ate eggulu ligenda kuggibwawo ffe tetumanyi ejjana ya Allah gyeri naye eggulu ligenda kuggibwawo kati bagenda kulagawa birigwawo nebigwawo biri bamugulu munensi birigwawo bagenda kulagawa nga tebalina eggulu kigeze eggulu lyakugibwawo kekali akayimba keeko bakayimba nga tebamanyi misikini bandi bigwawo nebigwawo munensi eno birigwawo ejjana toyinza kunnima nti ejjana eri mu ggulu ejjana eri ku nsi Allah yamanyi we yagikola ki kuba eggulu ligenda kugibwawo nensi egenda kugibwawo kaloga nti ejjana eri mu ggulu tuba tugenda gisangawo Allah yamanyi gyeri seeka tuyinza okuba nti ekigambo ekyo kyaluwarabu nnyo eri omuntu kale nga bakimanyi nti bakiwulira nti ejjana naye ejjana yeno kyeki ejjana obusiraamu kitegeeza nnimiro naye ng'ejjana lwaki Allah yageza ku nnimiro kubanga ennimiro ebamu buli kyoyagadde oyagadde kulya ku papaali oyagadde kulya ku mucungwa oyagadde kulya ku nanasi oyagadde kulya ku fene muyembe omulungi buli kimu kitooka eddungi olijja mu lusuku olijja mu nolwekyo Allah akozesa ekyo kubanga ennimiro gotoba na nnimiro yo nekusanyusa buli kanako nga yagenda girambulako labe ku nanasi zewasimba olabe ku ndo wasiba n'abakyala balibeera omu kuba omusajja ayinza okuba n'amaka ge mu kyalo eyo nga kuno kuliko ennimiro nga amaka gali sayidi bw'ava eri mu swimming pool bw'agenda naye wuba bw'ali ku nanasi bw'ali ku muyembe n'olwekyo ejjana kitegeeza ennimiro kubanga ennimiro erimu buli kimu hatta n'ennyumba oba oyagadde osobola ogizimbawa mu nnimiro kati n'olwekyo ejjana mulimu ebirungi tubakola mujeri busiraamu kuba obusiraamu bwine ejjana eggulu ligenda kuggibwawo nam yoyo Sheikh Muzamiru Kyeswa tubadde ku mulamwa lwaki tulina kubeera basiraamu gwe mulamwa gwe tutambuliddeko olunaku olwaleero kakati nno mbadde njaga kusaba ba producer
mbeere nga nfuna ku message ezo tutandike okubeera nti tuziyitamu abantu baffe batubuuzeeko nga tulabe abantu baffe kyebatugamba nga tetunnabeera nti tuva mu studio olunaku olwaleero naye seekatono nnyo abasiraamu lwaki mulowooza wa lwaki balowooza wa lwaki tulowooza nti ekyaffe kyekituufu abasiraamu kiri kifu ekyabali tetulowooza bulowooza ekyaffe kyoshuwa ddiiru tekiriko na kulowooza bulowooza wabula tuli ku kituufu kyennyini kuba kyalimu abatuufu tuli ku kituufu kyennyini kyalimu abanene tuli ku kyebbeeyi kyennyini kyalimu ab'ebbeeyi nabbi Ibulayimu yali munene Ibulayimu yali wa bbeeyi Ibulayimu yali wa kitiibwa ddala bannaffe bwe babeera nga nabo bali ku kituufu batumenyereyo abanene betumenye nga newaabwe baaliyo ekitagenda kusoboka nolwekyo tetulowooza bulowooza gambo oli alina kukuleetera bujulizi nga Ibulayimu yaliko mu kintu mu kye balimu Banuuhu nga balimu katonda waawo asobola ogenda n'abuuza omusumba obafaaza katonda waawo ow'obujja ayinza ate okubawa eddiini y'obukatuliki oba obusevenisi oba obuprotesitanti gy'ataateekamu Babulahamu ne Banuuha kale Bayoweri Badanieri nabo babatuwe nga baali bakatuliki bwe banayo tebatuwadde feno nga tubalaga nti Badanieri wadde yali mujemu naye yali alina kubeera mu ddiini eno naye teyabeete yaliabola bafaraawo ekyaffe tetuwaana kiwaana esseeka ekyaffe kituufu kyalimu abeeyolefu oyagala kuba munabbi wa Allah Ibulayimu biraka sebo ye yali omujemu sebo gobere sebo gobere nga gwe mutuufu bannabbi Allah babeera abakyamu goyinza otoga nti President Museveni ow'ekitiibwa His Excellency yayingira n'abajaasi 27 mu nsiko n'ogamba ate abo tebaali b'NRM nze w'NRM basi nga toba mulalu bulalu sebo bali abajaasi 27 abasooka mu nsiko abaalwana n'ogamba nno tebaali b'NRM wabula gwe yakayingira mu 22 olwaleero 2021 gwe NRM kayingo tulaba nga oba oli azaamanyiza kati bannabbi ba Allah baali bakafiiri kale babatuwe kale nga baali bakafiiri babatuwe ate nga tebalina bagenda kusoma nolwekyo obusiraamu tetuwaana buwaane obusiraamu ye ddiini entuufu kubanga yalimu abatuufu ddiini ya kitiibwa yalimu ab'ebitiibwa ddiini ya bbeeyi yalimu ab'ebbeeyi naam simanyi gwali ekyo tugamba ku saidi eyo naye seeka ye bwatyo bwino bwamuteekuludde simanyi gwali eyo kyogamba tuteekateeka nno okuba nti tugaba kulandira ini wano tutandika okubeera nti mutukubira tufune ddala feedback mu bugazi era mu maaso awo insha allahu taala Allah bw'anaaba tusobozesezza kiyinza okuba nti ekintu ekyo nakyo kiyabikako otandika okuba nti okuba akasimu ku Dawa TV wano nga direct tewali nziziko gonna ku saidi eyo naye bwe nabadde neetegereza seeka ku mbeera y'obusiraamu engeri gye butambulamu n'ani alina okubukkiriza n'ani atalina kubukkiriza olowooza seeka tekikola makulu abantu baffe bano ne tubeera nti mu kwogera nabo tubalaga nti ekintu kye balimu kikyamu eri ewaabwe era bwe kiri tuba tulina okubalaga era odera tubalazeeko bye tubalazeeko kuba omuntu ogaa nti byolimu si bituufu ogenda kukola khasara ku lunaku lwenkumerera oba omuntu obubuule okay ono abadde agamba nga tekuli saawundi ndowooza saawundi eteredde Angela Gloria ndowooza saawundi eteredde Simon Mayanja agamba nti naffe abakatuliki tuli batuufu Simon Mayanja bw'atyo bw'agambye naffe abakatuliki tuli batuufu ono agamba ye Zamuzamu Alaisha kituufu Firawuna gyali nti bamukaza oyo naye ogenda kuba nti omuddamu Ajat Aisha Muwonge I'm new here but your programs are different unique masha Allah asimi nnyo okubeera nti ebintu byanjawulo Princess Farha agamba barakallahu fikum jazakallahu khaira Zainab H Namtebi agamba masha Allah
Zamzam Aisha agamba ntuuse. Anisha N bint Abdu agamba masha Allah, barakallahu fika. Munira da Shafik agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good for Muslims. Yusufu Kavuma agamba chechi guddewo. Asma Khalifani agamba assalamu alaikum wa rahmatullah. Munira da Shafik agamba barakallahu fikum. Shukran Master Lisoke bwagambye. Sharon Namulindwa agamba Nabi Muhammadi bamukomola. Sharon Namulindwa bwatyo bwabuuza agamba Nabi Muhammadi bamukomola. Okay. Sharon nijja ogenda kuba nti odibwamu. Zali Hope agamba thank you. Sharon Namulindwa agamba nze ndi mulokole. Tewali buzibu era ojja kuba nti odibwamu. Shirat Namugenyi gagamira agamba tusaba Allah atuwejjana ya Rabbi. Maimuna Nandawula agamba shukrani Sheikh Kyeswa. Maimuna Nandawula agamba shukrani Sheikh Kyeswa. Webali nnyo kuba nti otuweereza. Ddamu abo abatono ennyo betwakalaba. Pozi waliwo asoso gandi nti ye mukatuliki. Kituufu yayinza okuba nga ye nga ye mukatuliki naye obujulizi ayina. Kuba ffe abasiraamu tulaze nga Allah atuma kubeera basiraamu. Ayinawo wonna era bw'anampanga ddala Katonda ayina bamuga nti beera mukatuliki. Nga ddiini nange nja kyuka mweyungeko. Kesa subira nti ayina afuna obujulizi bwakola ki? Bwakuwa. Lero kyo mukunga nti nange ndi mukatuliki. Ani yakugamba okubeera omukatuliki? Kuba ffe twolesezza eddiini yaffe nga Allah atugamba tubeere baki? Basiraamu. Kyakubiri baliida abaasooka baagirimu. Oyinayo ko liida w'obukatuliki. Naawe koga nti amune nyinayo baliida bange nga bana. Nange kwesinziira mbeere. Era obukatuliki obwatandika ddi ku nabbi ki? Obujulizi tukola ki? Siraamu bwaffe tubalankana nabbi Adamu. Sharoni. Sharoni agambye. Agambye atya? Agambye waliwo agambye Firawuna. Oyabadde Zali Hope. Abadde Zamzam Aisha. Firawuna kituufu baamukaza gyali Allah amulekawo ng'akabonero. Eri abajjeemu. Si kabonero ka mirembe. Wabula eri abajjeemu. Allah alaga nti asobola okukola kyonna kyonna ky'ayagala. Ate Firawuna era agenda kujja mulira. Allah agenda kuddamu amuggyewaawo waali. Si wagenda okukoma. Allah agenda mujjamu amubonereze. Bujulizi gye buli. Waliwo omulala abadde alina kyagamba awo abadde ani? Abadde Sharoni. N'agamba ye mulokole. Ye mulokole. Ye mulokole naye ate era obuzibu. Mu Makka 25 Yesu abayigiza bamubuuza maka nti Mukama waffe Yesu ani ayinza okulokoka? N'abagamba nti ekyokulokoka mu bantu tekiyinzika. Kati Sharoni obagwa mu tuluba lya kisimanyi kuba Yesu agambye kabwejumbira okujjawo nga yajemera Yesu. Naye Yesu agambye nti ekyokulokoka mu bantu tekiyinzika. Kati ye anaatuwa ettuluba lyagwamu naye nga mu bantu obulokole tebukola ki? Kyakubiri Yesu yajja kulokola nsi teyajja kulokola bantu. Yesu yajja kulokola nsi. Yesu yajja kulokola nsi teyajja kulokola bantu. Si bantu. Si bantu waliwo enjawulo y'omuntu n'ensi kubanga ensi yalibeerawo ko nga batebanda bakubeerawo. Okay. Onagamba Ekisembo Fauzi Abdallah Alali agamba Sheikh salamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh lwaki abasiraamu bawasabana wadde ng'ekibuuzo tekiri ku mulamwa. Ekibuuzo tekiri ku mulamwa. Naye nga kale inshallah ekyokuwasa tuwasabana rukhswa twakkirizibwa naye nga ate si tteeka. Si tteeka wabula rukhswa kwegamba Allah yatuwa bw'oba olina obusobozi nga tonyigiriza omu ku sayidi ali n'onyiga kwabo oteekeddwa okuba omwenkanya naye ate nga si tteeka tuteekeddwa kubasabana wabula ekigambo rukhswa kitegeeza ddembe oba Allah abakuwadde nga Allah amakulu twakkirizibwa ebbanga tumala nga tulina ebisaanyizo Allah yatandika na 2 oba 3 oba 4 n'agamba naye bambeera nga temusobodde kwenkanyankanya fawahida mubeere n'omu fa in khiftum wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan bwe mbeera nga temusobodde kubenkanyankanya beera n'atya beera n'omu n'olwekyo ekyokuba n'abana lukuswa twakkirizibwa naye ate nga si kyatteeka wabula oba osobodde ng'olina obusobozi n'ebisaanyizo osobola okwongerako n'oba n'ababiri
Naam, Sheikh beera nti oyogera ebigambo bye bisembayo mu bigambo abantu bano atubasibulire ddala. Allah tumwebaza olw'obulamu bwatuwadde okubanga tubadde mu studio nammwe nga mutuwuliriza n'abatulaba. Tuve twatandise essaawa yiyi esusseko ne mwemu. Allah abatuwadde kinene, bantu bangi tebakyalina mukka gussa balla Allah abajjuludde. Allah tumwebaza. Tumusaba Allah tukumire ekyengera ky'obusiraamu. Allah tumwegayirira tulungamiza bana bakubeera nga basiramu kabalaga amazima kubanga Allah yalungamye omuntu so muwulira ebigambo. Nasigalanga kwegamba tabitegedde alabanga amuvuma alabanga amutobole biseera bisinga omuntu gobagamba amazima ataba mukambwe ennyo. Biseera bisinga tukola president waffe omulungi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni aberenga atujoyiningako ku dini y'obusiramu kubanga edini y'amazima twagalanga bwali ku siku nonga ali mu byengera bino okulembeza omwagazi ekyo kulembeza mukwano gwange nnyo kakati engeri gyali nti musajja bi dunia ya ine kisumuluzo yagulawo yasumulula bwewaawo ntwagala ne kwa akhera alimekoma kubya wano rumiya gante byaffe wano kituufu naye twagala n'ebyo mujjana nabyabikoleki inshallah ne musajja waffe akulira emizimu gyonna mu lubiri emmengo Ssaabasajja Kabaka naye tumukowola tumwagala nnyo musajja waffe oyo bantu baagala nnyo abo abantu ne Katikkiro Mayiga bonna sebo Katikkiro Mayiga tubagala nnyo banne mukumye nnyo bulungi abantu mbeza wa abantu bagalize dini Allah y'obusiramu amakulu ntebengera mbiberemu ku nsi kuno nga mweyagala nene kwa shahada yibo nambagaza shahada ne kwa akhera beyagale kuba twagala bekumikubya ku nsi twagala ku nsi baberemu nga bebasteri ingine yatenga ne kwa akhera inshallah ne baberemu kasaba nasiramu kecho ne bakikola nze ne balabanga yankulembedde mu jala kina buzibu kasaba ngena agize inshallah saba Allah tulungiza abantu bawulidde kubanga ino TV Dawa TV ko kyogeredde era bwa ensi yonna mama waffe mulungi n'abagereka naye ayingira obusiraamu mama waffe Janet Kaguta Kata Museveni first lady naye ayingira omusiraamu bonna tubakoola mukyala Katikkiro Peter Mayiga bonna bayingira eddiini ya Allah y'obusiraamu bonna tubakoola Bobi Wine owekitiibwa Bobi Wine His Excellency naye ayingira obusiraamu inshallah ne mukyala we inshallah abantu bonna bayingira obusiraamu tubagaliza abantu bagaze ekintu kino banoge wano ku nsi naye nebya Allah ebyakhera bye bisinga obulungi omuntu bagamba mubuuza nti yakhe wabangala kikunse tadabika nabala ku lunaku olwo ye lunaku lwawera naye nga President Museveni emyaka gyafuze ssebo giri mu 3 plus olw'okuba nti bigenda kuba bizibu bajja tuko mubuuza nti wawangala bbanga kikunsi ajja gamba ndabika nafugayo lunaku heka Uganda nakafuga nako naye ndowooza lwali lunaku lumu oba si kyo ba kitundu ndowoozaawo kitundu kyali kya lunaku kuba bigenda kuba biki soogera kuba nti saagala president oyo era siri amulumbagana kuba ye munene naye twagala mazima gabeera maki mazima gabeera mazima ebigambo byabaka bavadanga babiwakanya naye bye bisinga okubeera ebituufu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ebigambo bya Seeka ebisembyeyo era sigenda kwongerako kyange wabula tubagaliza kubeera bulungi ate era tubasuubiza nti tulina programs nyingi ze tulina nga bwe twabagambye ku programu y'Ekalamoja mubeere nga muweereza engoye mutukubira amasimu otugambe nti nze nzina ziri wano oba tugambe nti nze nina edduuka naye nawaddeyo Kurani zange nga 10 zizino muzitwale Ekalamoja kubanga abantu bangi ate beetaavu Ekalamoja so beera nti oba oli ayina edduuka nga asobola okubeera nti akola ki ajjamu olwerumu n'agamba nti obusawo buno obusawo bw'omuceere ninawo nga 3 oba 5 tujja kuba nti tukwasaganya tubeere nga tubukima tusobole okubutwala Ekalamoja kubanga mu wiiki esooka mu Ramadan tugenda Kalamoja nga Dawa TV tubeere nga tukola ku nsonga ezo baganda baffe abo tubeere nga twongera okubalaba mu mbeera ez'enjawulo olwo recruitment nabo bakujjukiza nti batwala abaana b'obuwala e Saudi Arabia mugende mwetetenkanyize kubanga ensi weeri yeetaaga okubeera nti oyiiya oba muyiiya n'osobola okugenda n'oyiiya n'okola n'osobola okuba nti osobola okubaako kyokola n'ozimbako akayumba ewammwe mu mbeera ez'enjawulo so bakugamba nti beera nga owaayo omutima n'ebirowoozo osobole okugenda okole gwe wenna omwetaavu kuba ku simu eno wammanga ku simu zino wammanga esooka ye 0787052447 ne 0753247935
oba kuba kwe ebinnyini ya Dawa TV osobole okuba nti tukwasaganya ne kampuni eyo basobole okutwala emitala bw'amayanja otetekanye ofune ku dola bagita dola oba ofune riyad yes mwe mubimanyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.